Popin Media. Ochiraba bwengamba nti bwewanne bwezirukirako mwero sintirasidi agambikikako oyo tetusobola kutuula mu nsonga ze. Nagendako ne Wedinani yakola kubamulekwa yagamba mwalwawo fe ebyo kati byatusuka yadde tuli basiraamu tetusobola kulamula busiraamu. Okitegeera oyo Yedinani nenvayo nenziruka nengende wanna abakyala nangamba nti menze Rasidi namukoba kuki Rasidi ni mwene kyala wano wali wasobola okulamula Rasidi we nagende wa Haruna yagamba nti nze buli lwe ngamba ku Rasidi akwatira muggo bwe yali agenda okusaba ekiwandiiko kya taata ng'amaze okizuula yali agala kuba amagemeso nga bamubuulidde nti eddaame lya taata liri wani wa magemeso yafuuka nakyemalira naye ng'obuzibu bwonna bwe tulina tebaagala kutulaga kiwandiiko emigabo gy'abawala gyenkana ki baagala basaanyewo balyoke batulaga endowooza empewo nti ebya taata wamwe byakola ki byaggwawo. Okitegeera nze sirina mukwano gwange mu famire nga boolaba mukwano gwange yali taata era olwafa nagwera mu ttaka sirina mwana sirina mu baganda bange sirinamu mukwano gwange Burukani ye yali mukwano gwange yeka kubanga yannumirwa najja wano ng'omusajja ntisse emigugu n'agamba tozaala n'agamba kati bw'oba tozaala n'agulawo omwana ekidiba kiddawa nannyini kyo n'agamba bwe mbanga siriwo olina ozimba enju awaka wano kuba nsirina gye nzijja kusuula mu baana bonna abawala nze gwe yagwesooka okuwa omugabo naye omugabo ogwange gwe bagaba kubanga nze ndi omu teryanwanirira n'akuŋŋaanyako abantu 100 mwenna mutwale ewakasifa era akatundu ke basooka okumpa baakatunda dda maama kubanga nze sisaana kugabana ku migabo gya taata wange. Obulumi bwe nnina akubira abatabeera wano amasimu bonna bajje balwanyise nze muntu ogwo navaako na wano nembula nengenda e Kampala ntandika osula ku street embeera negaana nenkomawo kasookedde Burukani yagenda mu ttaka bye bibonerezo mwannyinaze byantekako naye nga twayonka ebbeere eryo limu sirina bwasirizi agamba oyo omwavu anaawabawa. Nagendako ku poliisi wa mama poliisi najja wano n'akansolinga yateekanga ku simu ya mama poliisi emitwalo 2 gyoyo omwelalu yeenaawaaba. Emyaka gino gyonna atambulidde mu bulumi omuntu atuuka okuga nti njagala kutuga nkuwanike ku mugwa kubanga gwe nnemeseza okugaggawala. Okitegeera sirina mwana yagamba nti maama kafudde wano tewakyali gwe ntya tayogerwako bannyina bano bonna boolaba bawuliriramu oyo ye taata ye kabaka waabwe ne Chaimaani oyo ye defense ye Chaimaani ye teryamulamula paka we nagende wakisi nga bamaze kukyusa osibwe yaterangako sente nga bamaze kumukyusa nendyoka afuna ku bwogerero nengende wa DPC nenzigulawo fayiro ewange batunzeewo kyokka bano emigabo gy'abaana abawala batuwa abaana aba eddaame weeriri nze ne Kadija kubanga bamanya nti bano bajja tutulugunya ne famire zaabwe. Taata n'agamba ebyange byonna ndese ebibanja 3 naye abaana bange abagumba be bagabananga ku byobugagga byange kubanga batutulugunyanga ng'akyaliwo batuvuma obugumba batulangira n'agamba ebyobugagga byange bye nnina byabawala aba kati addira bano abataafuna abagabira ebyaffe mu kifo kye yandigambye nti mukwatagane ne bannammwe basobole obbawa ku bekaafuna bo be bannannyini kati be balina okuwaffe. Oyo omwami ye nannyini kuzaala wano nsonga naye akubye wano meeting ezisuka mu 10 ffe tetuleetangako wano olukiiko mu lujja naye ng'ate ffe be basinga okutulugunya naye tetukubangako wano olukiiko ye yawaaba ye yawakula entalo ye yaleeta LC ye yaleeta Chaimaani ye yaleeta abataka muntu ogwo ffe tetukubangako wano olukiiko njagala Sumiti oyogere nti Kasifa waleetako wano olukiiko naye ng'ate nze gwe basinga okutulugunya naye njagala buli omu yeeteeke mu ngatto ze senga obudde bukeera ku makya ng'omwana wo gwe bakola ebintu ebyo muli owulira otya owulira otya nga mwenna muli bazadde muli bawulira batya obudde bujja kukeera ku makya nze Kasifa nvewo ebintu bye bankola bidde mu baana baabwe. Okitegeera naye abeere emagombe yakwate ku ttama agambe nti bye nakola mwannyinaze biri ku famire yange kubanga twayonka ebbeere eryo naye ebintu byankola singa babikola ye yawulira muti atya no nze atali mukazi we tangulira sabuni tangulira munyu takola naye naavanga eri najja wange nanzija ne munju ankube ngaakuba omukazi oyo omukyalo omulaba mukamwannyinaze simweganye mukamukulu wange naye yajja wano nga zeewo lwa sezaalawe
omuntu bw'oba ofiiriddwa nnyazaala we olina okuddayo mu maka ge yakwata ebintu by'omukyalo oyo ne bagatta ne babitunda n'addira ennyumba eyaffe taata gye yatulekerawo ng'abaana okwekuumiramu n'agigabira nnamwana nga bwe bwenkanya omwana mulamu waffe yalina okutwala enju ya taata waffe ffe tusigale nga tunoonya we tusula naye nga mulamu waffe asula mu kisenge kya taata ezo zonna embeera Lasidi yaziteeka ku ffe tuve awaka tugende nga tubonaabona naye nga yaddira omuntu alina oyo omukazi alina kitaawe ne famire ye fe abaffe mu famire ewaffe ffe tulina okunoonya we tubeera ng'oli alina ewaabwe ettaka mwennyini oyo Lasidi yasooka n'akozesa ettaka emyaka 2 nga takkiriza muntu yenna kulima kuki kutaka ako n'agamba nti ettaka lino ndikutte twagala kuligabana okiwulira twayiri bwe yajja nga alina emiti gy'ayagala okusimba n'agamba wano tewali muntu kukwata ku kibanja okujjako ng'amaze kufa buli kintu kyonna Bulukani kye yateekako omukono nze mmala kufa Lasidi kubanga nze Bulukani mulyoke mukozesa ebintu bya kitamu twagendanga ebusembatya n'agamba ab'ebusembatya nti omuntu okujja wano ebusembatya nti azze ku ttaka nga muwulidde nti Lasidi nkoze eki nfudde ekyo ne tukivaako omuntu eyalayira nti ekibanja tebakisalamu takyagalamu yadde ekiroowa ye mu kifo ky'okutwawulira ettaka yayawula lirye lya kutunda bwe yatunda twamugamba nti twagala tutuuze olukiiko buli omu afune piisi ye yatunda tebaawudde neyeesalira ekibangirizi ekyalaba nti kikola kimumala famire tuliko abantu bangi naye yafuna abantu oba 15 n'abakozesa nga famire n'abateesaako emikono n'agamba ffe tutudde nga famire ne banzikiriza okutunda ettaka nze atali musiimu kubanga nze omugabo gwange guli ku kiwandiiko nasituka n'engenda enjeru n'empaaba neŋŋamba Lasidi eyagaana okugabanya ekibanja nze sinnalaba mugabo gwange atunda atya ettaka ye fayiro eriwa eri ku poliisi fayiro eyo yali tannagigala najja wano n'alimba nga ne ssente balansi tebannamumalirayo n'agamba nti twatudde nga famire ne basalawo nti ebintu byawedde munsasule ssente ezisigadde naye nga bamusitoopinga nti ettaka eririmu enkeyana ssente ezisigadde tebakola ki tebazimuwa ne bamusasula ssente nga ne fayiro tagibaamiize okitegeera njagala ngenda okutuula ng'ensonga ezantwala ku poliisi mukola ki muzimanyi omuntu okedde ku makya otudde wagaana ekibanja okukisalamu mu kifo ky'okusalamu gw'osazeeko n'otunda n'oyawulako abantu bo b'omanyi nti be babo kati ate mudda muti emabega ne mugamba nti ate n'ettaka erisigadde baalitukuumisa oba baalitukuumisa lwaki tebaalitunda mulundi gumu bwe baba nga beekakasa nti lyabwe baalekawo lyaki toyina kigambo kyosobola kuyisa ku lulimi lwo noga nti Bulukani yayogera kino nze sikimanyi kubanga yakimbuuliranga olwaleero tujja kudda ku bigambo ebituleese wano ettaka lya Bulukani lino nga yakamala okuyingira entaana Lasidi yayambala omusalaba abantu bonna buli omu yali ayagala akole ki atunde buli omu yali ayagala akole ki agabane nembagamba nti olwaleero nga nze Lasidi nkyali mulamu tewali muntu agenda kusimbirwa kiroowa ku ttaka lyani lya Bulukani kubanga nkimanyi nti okusimba ekiroowa lino ettaka terigenda kukola ki kusigalawo ne baleeta isho y'abazzukulu ba wano nembaga nze Lasidi nina abaana abalenzi sigenda kukkiriza mwana yenna nga mwana wa mulenzi kuzimba ku ttaka kuno nnyumba kubanga buli omu ajja kuba n'omutima gwe nga gwanjawulo nanga Lasidi olemeseza amaka gano okukula Lasidi olemeseza amaka gano okukula olemeseza abaana abalenzi abazzukulu okuzimba wano obulwadde nze nenkola ki naye nga amaze okukola ki okubulaba nze nali mpasanga ekitiibwa nga tasobola kwogera n'enziramu gano amaka lwakuba nti mulabye Bulukani buli omu kaseera yakusingangako nga buli omu ayita munne baaba tamuyita linnya asooka baaba gundi tegedde tuganoga tukole tutya ne tusirika bwe tusirika mwenna abaliwo ono subi mwali bakulu basajja bakulu bamabawo mwali bakulu olwaleero ekibaleese wano kwogera mazima ekibanja kino kyalina emiti nga muyitirivu yagitema n'agimalamu yagisanga nagyokyamaani temwakiraba era leero nomwebaziza bw'ayisa abataka n'ayita bannaddiini abalombaana amaduwa n'ayita baliraanwa ng'ate bana ne famire etudde mu mbeera nga bwefaanagana olwaleero bwe balirira ennyo enkoko byerya tokola ki tukirya ffenna olwaleero gye tulinayo ebizibu okiraba bulungi era nze nali ku poliisi n'enzijukiza bano nga Kasifu oyo agamba nti oli mukwano gwange nnyo era tetwagala mugambako
ne mugandi mukwano gwange yakeera enkyana ngamba nti sente ze nakolamu hijja nandigenze nengulamu faamu y'embizi nenjirunda ye mukwano gwange sakyogera Kasifa bonna famire ya Bulukani talinamu gwe yekolaki gwe yekakasa oba ekyo mukiwulidde bulungi era agamba nti mukwano gwe yali ani Bulukani. Kasifa alina okufuna ki omugabo gwe. Ekyokubiri DPC kye yaŋŋamba ndi Kasifa alina okwetaayizaawa wano tebamugobaawo. Ekyokusatu kye yaŋŋamba olwaleero bano baba tebakkiriziganya naye famire ng'etudde yaddembe okumugamba nti otuweerezaako ekimala genda muki mu maaso baka tufune omuntu ki omulala. Manya Kyaze Muhammad Subiri ali gemanya Ssentebe Rositu Nakalanga Wadi Wakisi Division Njeru Municipality. Kusinziira famire y'omugenzi Burhani omu ku bawala Logose Kasifa yeekubira enduulu poliisi wa DPC kutwaragana ne Landisi yagenda paka ku original naye netula mu nsonga ezo ng'abakulembeze ne bampa olusa okujja okubeera nga tutawulira enkaayana ezo kulaba nti afuna omugabo gwe era tufunye poloti 5 ku 10 ne banna abalala abawala mu mbeera nga bwefaanagana nabo bafunye omugabo gwabwe 8 kuba bafunye munda ku 10 embeera ebeerengeggwa era omukyala abadde agambibwa nti no yabafuukira ekizibu mu nju naye tumugjeemu kamuganda abwe yafa Abudu. Ekyokubiri ne mukulu Rashid Kakembo nakkiriza okuwaayo obuvunaanyizibwa ne balonda omusika Sebbaale Sumaani nga musika w'enju eyo ku lw'obulungi bwawe nga ekyamaani wawe kuba abaana bonna basika. N'olwekyo kiriwo mu kiseera kino kya kubeera nti no buli omu afuna omugabo gwe nga bwe tugiwaddeyo embiranye neeberengeggwa. Tekirala tuzudde mu famire naddala n'ey'omugenzi ebadde erina ebizibu 4. Sooka obukkiriza bwayo bunafu, terina bugumiikiriza, tebuli mu kusaasiragana, temuli mu kusonyiwagana mu mbeera nga bwefaanagana. Buli omu ayagala gajambula bugajambuzi munne. N'olwekyo embeera eyo ngikubiriza ate nga bonna batunuulira emyaka gye batuuseemu buli omu atuuse okubaako kikyasikira. N'olwekyo ekikoze ku lw'obulungi bwaffe ku lw'obulungi bw'ekitundu embeera ebeere ng'etereera